Ekyapa kyo tukikuwa buki? Buwi. Tukumba bukumbi kasita okebera n'okakasa ngokola ki? Ngosasula. Ekyenjawulo ekirala kye tutaddewo tugambye buli estate tugenda giteeka mu kamera eraga abantu baffe abeebunaayira owaawa azironga olina data n'essimu ne smartphone ebisigadde ogenda kuba biraba live ku simu yo. Okera bugezi ngoteka mu kodi. Okera bugezi ngamba ne poloti yanga ani kiki nagambye abaana balimewo era ojja kakasa nti balimyewo era ojja kakasa nti tebalimyewo era ojja kakasa essaawa ze bajjiddeko woba olinawo bazimbi era ojja kumanya nti tebazze in case otandika ozimba kaso kati kyekyenjawulo ekyo kyetwagala oleeta kyekyenjawulo kyetwagala osigalako mu mazima n'obwenkanya nti omuntu ajje nga ekintu kye tukimuwafula ne tumuwa ne support eyo nti buli waabaali abasobola olaba ekintu kye kyabaaguze. Ne bwoba togenze mu landi zikusimu yo yennyini buuza app ki kwenkeberera poloti ddala gye baŋŋambye poloti namba block 75 poloti 19 nkebera ntya ne mmanya nti ddala gyeri ne mu landi ne bwe mba sigenze kyekyo kujje buziku ground ng'okeberedde mu nnyumba yo ku simu yo. Ebintu byekyuse nnyo tuli ku media mwenyokosa media kwati abasinga bonna mu smartphone tukeberere ku masimu gaffe tutuke ku ground tugere n'ebyapa byaffe mu ngalo. Balamusiza mwebale jonna gye mukola it's a new day nze Sesanga Bate the great bwe tutambula mpola tuli Mpigi Mbale wano ku Busega Express Mpigi Busega awo nyine bwe tuli okusobola okubanga tukusako ebigena maaso ensonga ya emali weeri banyabo ne basebo Uganda, Canada, America, Japan, Brunei, Barbados, Luxembourg nayo gye muwangalira South Africa na wasigadde yonna okozemu kasenteko oyagala okasige oyagala osimbe okupangisa obukadde 13 bwokka ensimbi eza Uganda zetwogerako ofuna ekyapa manyago ofuka landlord square miles za Uganda eziriko nako ekyapa wakimu ba bibiri milioni 26 bane ebyapa bibiri n'obigatta n'ofuna kimu bwe tutambula. Tulina Isa Luwemba tugenda kwogerezeganya naye ayongera tubuulira ebigenda maaso. Isa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitambula bitya? Si bibi muganda wange. Oli musama? Obusama bwagwako. Obusama ate bugwako. Obusama bwa banga ki? Obusama ndozama kwa mwaka Asitoma kakugwako. Ngalo kyali musama ofuse musama ddala. Ofuse musama ddala. Kale twogera kutaka we tuli bayitawo Mpigi Mbale. Yes. Wano kumpi ne Mpigi Express ne Mpigi Town. Mpigi Town. Yes. Wano town ili wali. Iyo town ye Mpigi yawo. Ate bodda wano Mpigi Busega Express. Standikilawo ebigambo. Wanjisebo. Etaka. Immediate ya chanjawulo kyekiriwo ku ttaka lino. Ekyenjawulo kye tulina ettaka lino ffe tutunda byapa gwe woosasulira ekyapa kyo lw'okifuna kyapa ku mmeeza tewali kubanja kyapa. Essebo. Ekirala tutunze mu bbeeyi buli omu gy'ajja okusobola milioni 13 zokka gwe sasula ebisigadde ojja biraba nga bivaayo. Batuyita batya wano? Maya and Josh Estate Company. Yeah. Office ziriwa? Office tusangibwa Namagoma ku kikuba ekidda ku Zaayi. Kalina gy'ogenda osookera kawe eriko ne supermarket ku first floor we tuli sebo. Okay. Ng'ogyeko ekyapa. Kubanga ekyapa buli muntu asobola ofuna ekyapa. Kala wano. Kituufu. Naye nensanga ng'ekyapa kye nnina ne lukwago kyalina plot number, block number nga buki nga tubirina babiri tubirabye emirundi egiwera. Enjawulo kyeri? Enjawulo eriwo nga tonna tusasula nga tonna tukwasa ku ssente kyosooka okukola tukuwa plot number
eya plot gy'obolonze ne tukuwa block number buli kimu ekyetaagisa n'okola search mu ddakiika eyo n'omanya ani nannyini omala okakasa nti yeffe n'olyoka osasula ssente zo. Yes. Kinneetaagisa okutunda ebijja nzije ngule oba nsobola n'okuba nga nkola mu bodaboda n'ensonda mpolampola. N'oba oli wa bodaboda tetwawula kiraasi. Tetulina kiraasi nti twagala ono twagala oli. Ekikulu, can you afford to pay that money? 13M. Mbuuza mukono gumu mikono emeka. Asobodde osasula omukono ogumu tetumuyinaako buzibu. Wabula asobodde oleetayo akasente ne tuteesa n'ebbanga ly'anaaba amalirayo ssente ne tubeera nga ffena tugenda kwawukana ku ndagaano gye tuba twaguriwinze naawe oba okkirizibwa okujja. Waliwo abantu bannyinaffe ne baganda baffe abali emitala w'amayanja enteekateeka yaabwe eyimiridde etya? Kati abo bo tugenda bakolera embeera nti bajja tusindikira omuntu alambula on behalf of them baba bagadde bakole search nabo babasindikire details tebasindika ssente nga tebannaba kumanya ki kyapa kiri mwani then basindike ssente bajje bakole ki pozi n'ekyenjawulo mu maaso awo buli anaagula poloti tusuubira omuteerawo embeera nti ne wanaaba bunaayirawa tugenda muteerawo kamera eraba estate yonna 360 nga ne waaba ali ludda wayi akazuuku kasobola olaba ku ki yamanyi nti poloti yange eri wano bwalengera ayitamu ani ayita mu poloti yange ekitegeera buli omu tugenda mukolera enteekateeka gyagenda okusiima gyagenda okwagala mu estate eno. Amasannyalaze gali waggulu wali era nga tulina essuubi tugenda gasembeza mu estate saawa yonna. Emiti ebiri etubuzaayo tusembeze amasannyalaze gabeere nga buli mwagafuna. Kikyowuya nga wali agadde kyowuya nga wali agadde nakyo okukyongera ku byoyogedde? Kye nandyagadde okwongerako kiri nti estate nga bw'ogirabye estate ngazi erina amakubo amagazi emmotoka bbiri zeeyisiŋŋanya wano buli omu ali kutegeeza ono bw'aba avaayo ng'agenda looli yasuza anywa ng'akomawo ewaka. Tewali poloti etalina kkubo, tewali poloti etali ku kkubo zonna nga bw'ozirabye. Tulina eririmaini erikirira ne lisalamu abeerema nga balina eryabwe eggazi ne wano tulina n'eryambuka mu bano. Buli omu waali tewali gamba nti ate nze ndi mu nsokolo ndi eno mwankweka. Buli poloti erina amakubo abiri. Kyekyenjawulo kye twakoze ku poloti zino. Oyagala oteeka geeti, oyagala oteeka amaduuka ago wonna okola ki? Okola ky'oyagala. N'obugazi twabawadde bugazi bwe bwennyini buli omu ali spaced bulungi. Emivuyo ku ttaka mingi n'abatunda ettaka bangi buli lukya beeyongera. Tugenda kuuma tutya, tugenda kubuuka tutya mu bano abakoze ebyambyone tudde mu bano abasigadde nga beesigwa okuva lwe baatandika. Kuba kati bw'obanga osobodde okusustaininga 4 to 5 years mu business eno wabaawo trust omuntu gy'asobola okuteekako naye okusigala ng'ogenda mu maaso because challenges are so many and they are there to be faced. Kyagale oba kigaane ekyo okusigala nga tutambula n'obwesigwa tukikutte tutya? Ekisookera ddala kampani yaffe registered buli wamu Maya and Josh Real Estate Company Limited registered. Kati ogenda kujja mu bantu nga bali already ki registered. Ekisooka tetulina ttaka lye tusasula kugula kusenda nga tumaze kufuna kyapa kyawo niwe tuba twakasasulawo kati ng'ekyapa tetunaba kikyusa kizza mu mannya gaffe tetusenda era tetusobola kulanga nti awo tukola ki tumala kukakasa kyapa ne tusasula ne tufuna ettaka eryo mu mannya ga kampani yaffe oba mu mannya gaffe ne tusalamu ebyapa buli poloti ne tumanya nti weebiri ne tulyoka tusenda nti gw'ogenda okujja nga ekyapa kyo tukikuwa buki buwi okumba bukumbi kasitooka ebeera n'okakasa ng'okola ki? Ng'osasula. Ekyenjawulo ekira kye tutaddewo
tugambye buli estate tugenda giteeka mu kamera eraga abantu baffe abeebunaayira owaawa azilonga azo olina data n'essimu ne smartphone ebisigadde ogenda kuwobiraba live ku simu yo okera bugezi ngoteka mu kodi ogamba ne poloti yange ani kiki nagambye abaana balimewo era ojja kakasa nti balimyewo era ojja kakasa nti tebalimyewo era ojja kakasa essaawa ze bagiddeko woba olinawo bazimbi era ojja kumanya nti tebazze in case otandika kuzimba so kati kyekyenjawulo ekyo kyetwagala oleeta kyekyenjawulo kyetwagala osigalako mu mazima n'obwenkanya nti omuntu ajje nga ekintu kye tukimuwa fuula ne tumuwa ne support eyo nti buli waabaali aba asobola olaba ekintu kye kyabaaguze. Olugendo wanyi abantu abasinga kati proti bwe tuba tuzitula tuzigeraageranya na boda nti boda okuba ku main road ya 10 wano ndabyo otambuzawo n'okumba okuva wali empigi kumba embeera bwe bangeega neteri muntu agulamu estate nga wakumba bwe kiri buli omu aba n'entambula egyo mukola ki emutuusa mu ttaka bwe tuba tukola emirimu egy'okugula oba okutunda waliwo kye bayita survey mugenda okusimba nga buli misoso gibadde singa asanga ploti yawe oba yatema oluguudo oba yagiramu oba bwengula etteeka linga abantu oddayo n'osurveyinga newali n'opima nga ddala zibagambye zinzo ako singa nkasangamu kakanga bwankiro kamisana tabulamu nze nsuubira tosobola kukasangamu ensonga lwaki ffe tetusimba buti we weetegereza buli wamu buli wolaba white tetusimba buti nga balala abakwata obuti bw'amawogo n'akola ki n'asigako n'asimba oluwanyi buli woolaba akayinja bwe kalina obbeera mashini we yayimiridde era neekusalirako ekitundu kyo mpozi nga bakakyusizza bukyusa naye ng'era sisuubira wagenda kukakyusa lwa nsonga ki tugenda okusimba nga turakita emaze okukola ki okusenda kati buli weba bakasimbye kabakeeka ate tetusimba ka loko ntono nnyo kaba kawanvu okalabawo kumonaye wansi kaki nti oli ne waabazze nga ayagala kukakuulayo tewali wagenda kukakyusiza mashini zaffe weeziri owofunamu obuteeri bwonna bwonna ojja buzire tukola ki mashini nga ffe tugikomyawo tojja kusasula otugamba bugambi bannange kiri bwe kiti nga tujja mashini omwana ng'agituuzaawo kuba kyekimuera ku mirimu gye tukola ng'agituuzaawo nga tuddamu tukupimira nga tukimalawo kuba twagala amazima n'obwenkanya. Abatunda ettaka emirundi ebiri kivaako ki? Abatunda ettaka emirundi ebiri nze nsuubiraku buba bubuyabuya sijja gamba nti nabutategeera naye nakwagala nnyo ssente z'amangu ezo ng'ate tebazikoleredde nabutaba nabugumiikiriza so singa tuba n'obugumiikiriza n'omanya nti omuntu muguzizza ekintu kye n'okimuwa noweeyongerayo mu maaso n'ekyo ky'oba ofunye ojja kufuna obuwanguzi naawe mu maaso bwe kirisebo. Tutambula tutyo tugezaako okubanga twekkaanya mpolampola estate eno eyasaliddwa tugezaako okunnyonnyoka ddala ebigambo Issa byatugamba ate naawe inshallah akutte akasente akakoze abadde akatereka ng'okkiriza nti ke kaseera kaako okukasiga manyi nti osobola okukasiga wano n'okuumawo n'ozimbawo n'ebirala sente efuumuuka nnyo ng'ogirina mu cash naye bwe wewala okuba ne sente mu cash olwoba ofuuse omugagga. Omuntu asiga sente mu ttaka n'ebintu ebirala bwe bayita obugagga obw'ensibo so yakwata sente n'aziteeka mu kasawo kakira 5 wali n'ateeka mu kasonda. Mpola mpola bwe tutambula tuli ne mukulu Luwemba ono agezaako okubanga tunnyonnyola singa nkwata akasente kange manyi nze ntunuulira nnyo abantu baffe ninakyali wange abeereyo Luxembourg kutumidde nnyo gaayigwe n'abalala South Africa, Canada, waamu Dubai, UAE wonna singa ngula
poloti yange nti ngisasudde yiino nga njagala kuzimba munyambako mulinawo enteekateeka oba nfaafagana na kyange oba nsobola okukwata miliyoni zange zonna 10 ne bagamba poloti eyo mumpe ekyapa n'ennyumba mugimbalira awo kigwe kati ensonga ezo zonna nga bw'ozimenye omuntu ajja okukolagana naffe mu bintu by'atalina kweraliikira nti tetugenda mumusuula awo tetugenda muleka mu kkubo buli buyambi bw'aba yeetaaga nga bukwatagana mu esiteeti yaffe eno nga bwetaaga omuyamba kakabe kuzimba kabe kuleeta amasannyalaze kabe musitulira nnyumba kabe gisiiga langi kabe gisereka buli kimu ky'omanyi nti nnyingidde esiteeti kati ndi mutuuze waamu weetuli omuyamba nga tetusosodde ani oba ani ne woba olina ssente ng'omaze osasula olinako ssente entono ezigula matiriyo weetuli tulina abaana bajja kujja bakubire matiriyo wo bakubire ebifaananyi babikuweereze ne vidiyo nti matiriya wo atuuse naawe obirabeko ne kamera yaffe gye nagambye naawe ng'obiraba so omuntu teyeeraliikirira nti ate naafuna nti omuntu agenda okundabirira ennyumba ey'ogizimba weetuli kuva gizimba musingi paka kugimaliriza mpaka giyingira byonna tujja kuba tusobola okubikola ki omuyambako oli asobola okubeerayo ng'abuuza nti bye mukozeewoko nze mbiraba nti nemanya nti mwakola kuki kino kyayogedde nti ddala baakikolako kuba poloti zo kati weeziri ekyo omuntu obwesige bumumala okebera ekyapa kwekusigala naye omuntu era alomugana nti oba ennyumba eno gyolaba oba kiri wali eri yeffe omuntu ebintu ebyo asobola biraba atya asobola bagoberera atya okusigala ng'aba in touch ebyo obujulizi bwonna bw'oyagala tujja kufunayo olunaku kuba essaawa zisobola kusongera wano tulina sayiti ez'enjawulo tulina estate ez'enjawulo naddala mu mpigi tulinamu estate ez'enjawulo n'amayumba ag'enjawulo so tunaaba tufunye obudde olulala abantu baffe tujja funa omukisa ogubalaga biki bye tukoze mu estate zaffe ezo mayumba ki ge bazimbyemu wafaanana watya nawatambudde watya obujulizi obwo bakole ki basobole okufuna basobole okutegeera naye essaawa zino kisobola kusongera nti ennyumba eri oba kuba wano tuliwa naye nga gyebali betukoledde ebintu ebyo era nabo babimanyi nti tubikoledde ku mazima tebalinaamu bonna buzibu bwonna bwe twogera ku installment eri gye twayogeddeko nti ekibanja mpola tukikwata tudde mu kuzimba wano munzimbira ne mbasasula oba akasente kange kenina kembawa ne mulyoka mugula omulala sobola nti miliyoni 10 zolinawo nti nyumba kyoyagala kitukwe plan tugizimbe eggwe osasule bwona omalayo nga tukwasa ekiwedde oba nina kuŋŋaanyayo 2 n'enkuwa n'ogula matiriyo neneetayo 3 n'omuzimbi n'atandika abwekito process eri bweti as of now tubale tetunabatandika programu ya muntu kumuzimbira n'asasula nti oba nina pulaani yange ekyapa mukimpadde pulaani yange eyo muginzimbire mbawe sente zammwe as of now tubale tunaba kutuuka ku ddaala eryo ng'eddaala lye tuliko twagala omuntu ajje atugambe nti ninawo miliyoni zange 3 zisobola kukola ki pulaani yange ennyumba eri bweti naffe tukuyambako okwongera okulaba pulaani ye is it satisfied bulungi etambudde emitendera gye emituufu gyerina okuba nti etambuliramu okubeera nti etuuse nti pulaani etuukibbwa okuteekebwa wansi ku ttaka ezimbibwe kasita tubimala ebyo ne woba olinawo miliyoni y'emu nga zisobola okugula amataffaali zisobola okugula omusenyu ffe tukugamba kimu leeta enniiya mu busiraamu bakigamba leeta enniiya osome bisimilla osasule ssente ezo tutandike nga bw'oli ekiddiira naawe ojja kuba okiraba mu maaso eyo ng'omulimu guwedde insha allah waliyo ettaka eddala singa nze mba saagala wano nti estate njirabye naye njagala nalyagaddeko mu kifo ekirala oba nti estate njirabye naye akasente kanjimukko okusinziira ku kye baŋŋambye miliyoni 13 nnyingiko waliwoko sayidi endala nga bbeeyi ekamuko wansi oba ng'eyamukamuko waggulu ekisooka kya byonna tutunda byapa ekyo njagala buli omu akikole ki mu kutunda ebyapa kujjira mu price kubamba nkuguza validation nkuguza kintu nga kiri valid
kituusanga kintu kigenda beera nga kiri owned by you. Estate tulina eno yokka. Eno yemu ku estate empya tuku zetwakafuna. Ne tulinawo estate wali nga bakayita ku district z'Empigi. Katono nnyo mu koona nga tonna batuuka Boza, katono nnyo boda toweto gyetaagisa otambulawo bigere, dakiika 15 ku 10 oba otuuseewo. Tulinawo poloti eziwera sofa tusigazaamu poloti entonotono ndowooza ziweranga 10 around there, naye nga zo ziri mu $25,000 ekyapa kyawo. Yes. Era n'amakubo mwegali. Waliwo ne estate endala gye tulina ng'erimu eze-10, atasobola 13, atasobola 25, atasobola 15, tulinawo eze-10,000 nazo weeziri ng'ekyapa weekiri. Buli gye twogerako eyo manya ekyapa ki weekiri. Kale wetambudde banyabo ne basebu mu nteekateeka eno. Enteekateeka gye tulimu standard plots ze twogerako foot 5 ku 100. Embeera tugimanyi, embeera ya bugigi, embeera nzibu nnyo, naye ate n'obukukunike nabwo si bulungi nnyo kubanga mu butuufu teri muntu yali agadde emyaka kutuuka 20 maaso nga tuli Muslims, ng'eggwanga lyonna liri Muslims. Kitegeeza weekwatenga bw'osobola mu maanyi go, mu bunafu go, funa plot nga ya kyapa standard plot, amakubo mwegali nga nteeketeeke bulungi. Bannange mutugire katanga mu byalo, mutugire bwayise waffe mu byalo. Leka bwayise tusigale naye mpola mpola nga we tumuteeseza, ate tuleme kutwala bwayise mu bitundu byaffe gye tuwangaalira eno, tuleme kutwala katwe kinyolo mu byalo byaffe, naye tubenga tutambulira awo mpola mpola okusobola okuba nti nno tufuna obulamu obw'emaaso nga buteeketeeke bulungi. Twogedde ku ttaka miliyoni okuva ku 10, 13, 15, 18, 20, 25 paka eyo mbabedde gye tunaasobola okuba nga tweyongera naye miliyoni 10 at least oba yaddeko nga omubi omweru. Tulina omukulu ono mukulu Mayanja ogattako, enakyagala ogattako owuya kikusiiwa. Emergency wanjagala kwogera ku lwa company Maya and Josh Leo Estate. Manya nze Manja Joseph lwa company yenze director. Director wa company badde yogerwako mukozi munange Esa. So nga naye njagala okwongera okutaanya kwekyo kyayogedde kuba obwedda bwedyawo. Nze director owokuntiko era nga nyongera okukubiriza mmwe abantu abatulaba n'abatuwuliriza okwongera okutuwagira. Ng'era bwe yabagambye waggulu nti tuli registered company yaffe olukiteekamu era oba olaba. Company bwe ba registered kitegeeza ew'omusolo. Tolina wogenda kubbibwa, olina okujja nga oli mukakafu ku kyogenda okugula nti weekiri nga bwe bakikulaze. Ebisinga byogeddeko mbadde ngezaako kuttaanya mu lugendo olwo lwe tulimu. Bampulidde nga mubuuza bingi nti abaasookawo bayonoona omulimu gw'ettaka, naye kati ogwaffe omugigi omupya ffe tugezezzaako okukola erinnya eryo okulitereeza. Biri ebyasooka tubyerabire. Lwaki tubyerabira? Ndi kati ebintu biri ku media, ate n'abantu mwongere okumanya nti ne bw'oba togenze mu landi zikusimu yo yennyini buuza apu ki kwenkeberera poloti ddala gye baŋŋambye poloti namba block 75 poloti 19 nkebera ntya ne mmanya nti ddala gyeri ne mu landi ne bwe mba sigenze kyekyo kujje buzikugulawundi ng'okeberedde mu nnyumba yo ku simu yo. Ebintu byekyuse nnyo. Tuli ku media, mmanyiga nnyo okukozesa media kwati abasinga bonna mulina smartphone. Tukeberere ku masimu gaffe, tutuke ku gulawundi, tugende n'ebyapa byaffe mu ngalo. Nzaali ekakiri sobola kufuna ntya, sobola bafuna ntya ambeetaazi wekakiri banzaali emitala wa Mayanja njala kwogerezeganya nammwe. Yes, ndabe nga tukimaliriza. Wekakiri wamu n'ow'emitala wa Mayanja ngenda kubawa enamba z'essimu kwe musobola okuyita okufuna Maya and Josh Leo Estate. Ngenda kubawa engeri gye musobola okutufunamu nga tusinziira ku mutimbagano ku namba z'essimu za WhatsApp ne ku Facebook. Bw'oba oyagala kuyita eri ku side endala ku Facebook oba wa era tujja